You have been far away. Don't you worry, bastante Wendy, dake Wendy. Say what you're pushing again, you're pushing again, you're pushing again. Sigini cha daibu muzikirize mbebaze banange neyanziza nnyo mwebale kujja mwebale kubeerawo nja kwebaza abantu wano wammanga Haji Keti tata wange webale singa tewanzikirizaamu singa siri wano leero papa Misa Kisamakula mama Junior Catherine Kisasira mulina ntume Mwena mwebale nnyo Judas singa toliiwo oba singa tetutambudde ffenna singa siri wano mama mulina ntume mwebale nnyo byonna waliwo ekyali ku Limpopo ekindi kyali ku Fort Lugadi ti Fort Lugadi gundi eri kungira awo opposite mwana bana bakwatagana n'embasi opposite mwana awo yes ngitegedde ekyo ku Limpopo kyasala ndi musoga ekyo ekya acidic but yali acidic ku Limpopo wano waliwo Liam Voice Liam Voice kyeyakola acidic ate bonna bayita mikono gyegimu acidic wali Liam yasookawo management eyo yasooka kuba na Liam then neryoka etwala acidic nga baawukanye ne Liam so buti acidic gundi Liam yalaza acidic nti Liam munene waire acidic ali mu busoga ole muganda yamulaze nti ndi munene okusinga nti nsobola okukubirewa nsobola okukubirewa imwe ate acidic baba mulabye nnyo waliwo ensonga ddaibwe diri awo waliwo ensonga ezisukka mu balabi ensonga diri awo diri mu manager diri mu omwembi diri mu akasente so ayenga aho tuvirewo ku nsonga d'abembi deneri omukulu Jeno ali Jeno Sale kale bwakandwa naho aina kanoti ke yawandiika oba tudete baluwa oidi yakola obedo tudete baluwa dawandiika oba dibachi kuba tiba typinga aina alage nti eri original ninza awandiise yawandiika yata ku signature ye oidi ye ni muganda we signature daibwe just go kukulu akandwa naho 7 yatawo batulyete iteeka tuingire mu bivulu abembi balitegeka ebivulu ba promoter balitegeka ebivulu baye balumukanga eguru yes bano nakasente kati kebivulu yakoya ati wobo likwenda sente d'ekivulu omukulu senior presidential advisor ko byaki aba creatives wobo otuukirire kinakolera abembi ekintu ekyo kuba mulimu abatayikiziganya nayo already okibona otya tiyabe ebinze ku bwebingi ekisooka babadde bagenda ngayo kolaki kuno na sente ngawe kyalagibwawa sente ole omukumbade ne mu government bazijjayo wengani yenga ali mugundi operation wele circulation ebintu ebyo byokugayigawaza abantu
So if it is operation weather circulation, abembi bona bendo gayigawala. Okimanyi so aba aliko bagenda. Kati kasoke nkubulirako. Teriyo kinziko kuba ngachi oba enchogera kimenyamu amateeka nege mazima. Nti ebyo ebintu byonna tebigaggawaza. Simanyi weather circulation, simanyi myoga, simanyi polish development model. Kuyana tekuli kigaggawaza. Ayo bitwale iwanga ku middle income group. Bitumali abumalizi buti. Sebo. Ni duzi president bwe yali gundi Soroti. Yatukoba yali Soroti? Was it Soroti? Yatukoba ati recently when he was in Arusha. Yabakoba ati Tanzania and Kenya were declared in the middle income class. And also declared Uganda. No. Uganda is already there. But it is not yet officially. Ye declaringayo. No, he did not declare. Kitwala banga kyo kudeclaringa kuba bukyanga ye declaringa wayisewe banga eriwera n'omwaka. Ne bamuga nti sebo tondatuuka. Yes yalohoza ndio bino babiringa bya maje. Ndikasoba ngoguze tanka. Bino bintu biri zino fiscal policies nsonga za byansimbi politics je kunsongere yabembi baluwa anti watuda ku nsonga yo mukulu ekisooka abaddawa abantu osaka muno mulimu abafu na kusente donga badire eguru mulimu school fees school fees yaliwo kuliko foda kuliko passe kuliko Sandra Sanja yes kuliko city manager wa Sandra passe yafuna ngani passe yaleta obwongo pasi yakwatagana ekitone nalongo kitone kuba nalongo kitone ye yalinga na nyini kibiina ki bakita bemeya kati ate yali akulira abembi mu Busoga ku side ya uma oyo struggle abo bote bagenda yoko ate lwaki anti abo bayagala nnyo okola ebintu mu butuufu bwabyo abantu abagende bali ba mirundi I think ebiri waliyo abadongole in fact sina badongole naye omukubbo omukubadongole yakwatagana ne city negayo bamuyita sale ne bakola ekibiina ne yabula abadongole kuva ku nsonga awo tebanga n'ensonga yabawula ensonga zaabwe mu biseera ebyo ndozo olwave kati omu atete yagenda omunene teyagenda omutono yagenda bakwatagana ne bakola ekibiina ne bakiwandiisa ne bateekayo muzeyi Malagala ngakikulira owegundi owe buyende aye ngate utyagimagana na munene andi bino bayimuyingiza mu ngata bimanyi na bimanyi bamugamba tuyambe ko kusaini ngano bichi bone bagenda I think bajayo bukadda 3 abo bagenda bamalayo I think omwezi gwali mulamba kati then nabona babemya ne balyoka bagenda okwali ba city babani ba top K ba Sandra yali nakawere wiki emu era yagamba ne Salent munange nze gola abandi ababayita bayibo ndi muibo wiki eja era mbune nsonga muku yamufunise sente ya mwana oyo tomanya era ye yafuna okusinga kulibale yebulungula ne kutaka yakabira ubanange tuli bubinze gola ba naye sibe solution is egwanga nadala kudalwa creatives solution si kugudukira wa muntu kuba nti mujjayo sente solution kubeera na structures zendowooza nti oba oli awo zandibaddewo neera situ n'engeri gye zikwatiddwamu okubanga zibeerawo sintu olaba abayimbi ekizibu kye balina ekisinga okuba ekikulu nti tebalina mirimu okitegera bona oba abeebusoga abayimbi ba Uganda betuyita abayimbi tebalina mirimu si bayimbi nkugambye nti wane Uganda abayimbi bawo si bayimbi kansoke nkubuzeko ekibuuzo landlord omumanyi yani munanyini nyumba era abasolooza ku njuyi ze sente mubeeramu abapangisa si bwe kiri enju y'omuntu osobola okujja n'ogitwala n'otandika okugibeeramu ku bwereere naye okimanyi nti music wa wano osobola okumukozesa ku bwereere lwakuba tibenda ataku copyright sindi tebaagala kuteekawo copyright teriiwo esobola okubayamba weeri naye eriwo yakimpatiira eriwo tejjaayo kituufu okitegeera eriwo tebawa bwannannyini obwo bwankomeredde
ku products zaabwe kiba kitegeeza nti tebalina mulimu gwe bakola bali awo bammere ya leero bafuna mune mbadayo gwe njagala ombulire bameka wano afuna mu luyimbo lwafuluma mu 2000 nga saawa zino lumuleetera ssente saha 2000 gwe twogere ku muzeeyi Sebata twogere ku famire y'omugenzi Kafeero nti nakati ekyafuna mu music kisoboka Kafeero batukoba mbu bakafuna anti bafuna mu bivulu bano bakabyanzo bibategeka ojitegera nti bateeka yeye ekijjukizo ne bagenda ne bayimba ebukunje eyo kuyingira obazi ba 15 buti wenda bafuna mbati zino eno business yaabwe music lina kubanga ttaka ojitegera nti oba wagula ettaka lyo liba liryo paka ne music walina okuba alina kuba wo paka nti nobanga tokyayimba music yalina okusigala nga akuleetera ssente ye copyright anti buti ajaleeta atya andi akati singa music yona abeera copyrighted kitegeeza nti omuntu okumukozesa alina okumusasulira ani mu Afrika wane Uganda yes nsasulira olwemba lwa kadabada olusasulira munnange njalu sasulira atya andi akati but kasoke coincidence nendo buti awawo wononone copyright eyo bulungi bwena linka ali omuto yes twasulanga awo wairaka nalongo yali azira TV ayi tulina tuboneranga TV baleeta iteeka but TV oba twali akafuna yaka TV twali akafuna TV tubona TV wakka tukola biki but TV lijja kuba dda kusasula bajja tolanga ku omusolo fe twakuzibwa mama waife twakuba tiye ife tibajja tolanga ku musolo atume tujja kola tutya kwa ife tujja kwekanga munumba ni eriyo tetujja kujitawo kuluya omusolo gwe gwaida nga mwene olina okusasula mumbeera yonna oba oyagala oba toyagala so kigema ono copyright nze mbanja asasulira nti olwemba anti kakati njalulinda ku radio eyo uliriza kiri bwe kiti nti oluyimba olw'okuzanya ku radio erina okusasula okitegeera oluyimba okuzanya mu bbaala ebbaala erina okusasula njalugema tekuyisimu lyange n'okuluteekako era ogenda kulugula buguzi ogenda kulugyawa ogenda kulugyawa ku YouTube anti era naye ojja kubeera osasudde nga nsasulire ki ate data agenda kuba tagenze kubanga ku YouTube y'omuntu kwojja okugenda era still alina kyagenda okufunamu okitegeera nti olaba oluyimba luno lulina platform za 54 avenues za 54 omuntu kwasobola okubanga alufunirako sente avenues za 50 mweza emu kuzo era nga yesinga okuleeta ekitono ya stage okugenda okuyimba ku kimu yes ay matira basirias yesinga okuleeta ekitono sente ku stage anti kakati olaba ekyo kyoyogera kiringa bona agamba nti sijja kutwala mwana kusoma abasajja bagagabadde nga tebasomye nti otuuka ku kyalo eyo ng'omusajja ssebo yazimba n'ennyumba n'awasizaamu abakazi bana nga teyasoma kyekimu ku bintu ebisinga okuleeta ekitono stage ndowooza omukutu oguddako YouTube bye bisinga okuleeta ekitono mu ndongo wano nti olaba emmotoka ezitambula naddala ezivuga long distance kizibu nnyo okusanga emmotoka nga temuzanya music okitegeera ebbaala zikola buli lunaku teriyo bbaala etazanya music wekirina okuba ate wakati music munamufuna mutya abapangisa bo basasulawa abasula mayumba wekigenda kyakutawanya mpaka kyali mwana mutoto oti bami mwebale nnyo kumpagira ate era bwe nampagira nina kwagala okuba oluyimba namulimu weke bwerafunafuna mulikimu olyamawonsanyitira tulotulo kikolebwa mu bukyamu kubanga si buvunaanyizibwa bwe okuba nti azibawa then ensonga ey'okubiri abayimbi kye beetaaga si kugenda kufuna ssente abayimbi beetaaga kuba nga balina omulimu gwabwe ogutegeerekeka omulimu gwabwe gubeere nga gulina structures ezitegeereka kubanga twebuuza ekibuuzo kimu nti omukulu oyo abasambi b'omupiira bagendayo nabo kubawa ssente abo balina president waibabawa ati sente balina president abawa just balina structures ezitegeerekeka nti omupiira tugumanyi nti gulina fufa
okitegeera nga motherboard erina associations eziri wansi nti ojja kuva ku national level odde ku regional level odde ku district level okitegeera obeere na zino zigundi zi special interest groups y'Endongo erina ki erina bajera uma balina uma ne federation gwali olabyeko okwo omwana alina bataata ababiri asobola okuba nga mama akali kwekakasa gye bamuzaala anti akati y'Endongo kitegeeza teyeekakasa okitegeera Endongo teyeekakasa by the way lumu nalinako discussion nabo abo bagayi twalina Bebekulu twalina Sindi Bebekulu itekera lya copyright aliendere no before that of copyright nga federation tenaba kujanga uma weeri twalina Bebekulu twalina Sindi twalina Sylvia Owori twalina Fina Mugerwa n'abalala nga boogera ku ekintu kya uma awo nga oba oli abatandise okujjamu okwo ku magezi naye nga gakyali matono nga bagamba nti kati uma eno tugijewo tutekewo wumazi nabuza bebe nti wumazi kiba kitegeeza ki nti kiba kitegeeza Uganda Musician Association izi kitegeeza association izi zonna tuba tuzigase ne mugamba nti baba bagiyita wuma tebagiita wumazi kubanga association izi byali represented by A okitegedde ne mbagamba nti Endongo eno teyeetaaga wuma yeetaaga kubeera federated yeetaaga federation okiwulira nti lwakuba nti ekizibu kye nalaba ekyajjawo nti idea bagibayinga ya confederating Endongo naye bwe bateekawo buteesi association gye baatuma federation ate ng'ebintu bino bibiri byanjawulo wuliriza anti wuliriza waliwo enjawulo wakati wa association ne federation associations ze zikola federation kati bo bakola federation watali associations okitegera anti bamaze ogikola federation federation ekolebwa etya association dekolebwa anti wuliriza temusobola kuba na president nga temulina balonzi musooka kuba na balonzi ne mulyoka mufuna president basooka kutambula yani wanaidinda baidda bati amakusisa kati kankunyumize ensonga ya federation federation abakulu baatuula akabinja katuula abaide idinda ku kusisani bali kati ngenda bakunyonyola abaje jinja baatuula akabinja ne beerondamu awo nti akati gwe tukuwe buliwa ntinze mumpe kino nti ate gwe ntinze mumpe kino ne beewaawo ebifo mukwewe ebifo ne bakwata ne bagaa nti kakati kye tuba tukola tugende tukola associations zaffe ezisobola okutubaakinga okitegeera nti tukola associations zaffe ezisobola okutubaakinga nga si kye baali balina okukola kye baali balina okukola kukola associations balyoke balonde ki federation kubanga okuba ne federation muba mulina okuba nti mukuŋŋanyiza abantu ab'enjawulo okuva mu associations ez'enjawulo okitegeera naye ate bo bakola federation ne bajja batandikewo associations ezirina okuba baakinga okubeerayo eri mu federation kakati soka olizekate bo ate basooka okusinziira ku kyawe basooka kuzaala ne balyoka batonda Adamu ne Eva kakati batuuka tulina ebitundu ebyenjawulo ebikola eggwanga ebyalimu associations already ez'Endongo ezaali zisubscribinga kuwuma we bajja ate si ze bakwatagana nazo naye nga ze zaaliwo ezaali regiiti ebusoga wano waaliwo eyali ekulemberwa struggle bakwatagana Kyansuti ne bagenda kusisandi mu nkukutu struggle yaliyo struggle yaliyo naliyo kati gwe lwolika ate olwo lwaliwo after nze nkunyonyola ekituufu ekyaliwo waliyo Kyansuti waliyo Smartid waliyo Keizmon Switch waliyo Glentimo waliyo gundi ono omukyala Paperweight batula ku sandi eyo ku makya ne basinkana ne Kenza I think yabayo n'akakaddo bakaali kamu okitegera basinkana na gundi ono Fina Mugerwa ebyo birala ate ebyo byawuma kati nze nkunyonyola kya federation ne mbagamba nti ekisooka ekintu kye mukola kikyamu mukikolera mu nkukutu naye nga kyabayimbi mubadde mulina okuyita abayimbi bonna mutuule mugambe nti kati kiriwo ekiti ne bwe kiti ekyokubiri abantu bemudiringa nabo bayaayi era gye byaggwera federation yabawa ne ssente awo ez'okuzimba offices Kyansuti yali azibbye n'amuwa amabugo n'agalya nga oli omuyimbi kyakulaga nga afudde nedda emotoka ebyayo birala sibimanyi nenkunyonyola ku nkola yabwe era bagenda okumaliriza nga bakyankalanye abo abaali mu association yabwe simanyi Greater Busoga bakyankalanye abamu bazze ku side eno abalala bakoze ku side eno sente ziremedde ku akawunti okitegeera ne bagamba nti
singa mwali muzze ne mukwatagana association eriwe standing already kyali kigenda kwanguwa ne kakati bwe kiba nti muzze nga federation waliwo association lwaki temukwataganye nayo ate ng'ekulaze nti yegatta abayimbi already balina ne IDs eziri legiti eziba ku national level. Then ensonga endala bwe kiba nti federation eno yajja ngeze kuba nti etambuza ndongo already nga babaddewo wuma lwaki teyakwata bukwasi wuma eno n'egifuula federation olw'ensonga nti wuma yali already etandise okufederatinga okitegeera nga bagenze mu bitundu ebyenjawulo bataddeyo za associations ezisubscribinga ku bo era nga buli mukulembeze owa association eri mu kitundu ekyenjawulo agenda n'atuula ku meetings ezaki eza wuma okitegeera save for hiccups ezaalimu entonotono naye waliwo at least ku line eyeraga nti bali ku level etegeeka kakati tuva ku ekyo federation etandise mu kuziika omugenzi Katolu Bwama bwe bwayini yaliyo mu kuziika eyo n'abaga nti bannange muve ku handouts mulowooze ku bintu ebibayamba okitegeera ekyokuba nti oliwa byabufuzi tekikugyako kutegeera okitegeera yes mune byabufuzi naye muyimbi ate ategeera okitegeera cause akimu ate kubiraga nti ategeera ya transitioninga nti naava mu kuyimba nga alaba kati size gyatuuse ko level kwatuuse obuli awutaki asobola kuyimba nyimba za kivubuka alina kudda ku level ya kikulu kitegeeza alina amagezi era omuntu yenna yali badde amwegomba kakati munange batuuka nti buli kyaleeta kirwanyisa gavumenti kale kakati eteeka erya corporate nayo lirwanyisa gavumenti okuba alikwenda kwiza bembi kusaidia eteeka terife balinga muntu eteeka liba blind just wabawo oli just abane opportunist abane ebigendererwa byate era ebiseera ebisinga yaba waggulu bw'alaba nti liyinza okumuleetera obuzibu mu maaso n'aliremesa okuba nti liyita Dr. Hildamani so bebe kulu opportunist abebe kulu so opportunist bebe kulu just mu protestant awakanya bwakanya nti ya wakanya no watali nsonga olitegeera nti mu protestant ekintu kyonna ekijja kasa kibanga ekiri kusaidiye akiwakanya okitegeera so bawa gundi Dr. Hildman asaba live ey'okugenda okuba nti akola research n'okuteekateeka ebbago mu nnongoosereza mu tteeka lya corporate agenda bwe yagenda bw'ati of course nga alina okwatagana n'abayimbi okitegeera munnange abakulu mu gavumenti namugaa nti litulekere tujja kuliggusa nzijukira gwali mwezi gwa mwenda last year Kenzo president wa federation ng'ayimiridde ku TV ez'eggwanga zonna yagamba nti mutu w'okutuusa December wetutuukanga December nga etteeka lya corporate liyise nja kusulawo obukulembeze omwaka oguwedde kati tuli mu December mulala bamwawulira bubi yatugamba December myezi ejja no buno yakatuuka wakaita omwaka mulamba lero musanvu wakaita omwaka mulamba n'emyezi 3 n'ennaku 7 okitegeera naye teri kyakoze eki ekiriwo ng'ekyamaanyi bamuwaire obuyinza ate kati wuliriza ekiriwo ng'ekyamaanyi jam session obuyinza bwe bamuwadde kubamu ku babaddemuuko ababadde ku level yiye gwe bawabula bamulaba ku TV nani si presidential advisor ba advisors abalaba Kenzo omukazi we minister anti okuba omukazi balina access kankubulireko ki ayinza okubanga omukazi amutwalayo ng'amututeyo kukyala ku mirimu emitongole egy'obwa advisor ba advisor batugamba nti gwe ba advisor nga bakoma mulaba ku TV abamubona ku TV ni ba full figure ba advisor ensonga endala anti era bonna bafuna obukadde bubiri basigala ba advisor ensonga ey'okubiri senior advisor senior presidential advisor bonna babukadde bubiri ensonga ey'okubiri nti kasala ni msase na bubiri ensonga milioni ndala ibiri abantu baje bafuna mmeka batko bati bafuna milioni imeka eza Uganda ensonga ey'okubiri tuli bana Uganda that is public information ensonga ey'okubiri gwe bawabula omwaka yeguba gutandika abayita n'abawabula okitegeera nti ayita ba advisor be n'aba advisinga just bafunira wakuliira nega bonna ba advisor bonna ba advisor full figure yali azira wakuliira yali akola mulimu ki mwembi ayimba ki oyo ino olembalo ni gundi palasa mwaka ki
njagala gaba ku mazzi lwafuluma mwaka ki 2 wakoma kola adinga bamutimba yes nakukoma wamulabako wawe bamutimba yetimba wa mu kisenge bwe njagala ngambe twayita wano nga asibye ekisaawe akikubye so just babafunirako wakuliira naye nga tebalina mulimu gwe bakola so full figures la mulimu talina mulimu gwe bakola akenza alina talina ng'ogyeko okuyimba eno mu gavumenti alinamu mulimu just bamuwaawo mu luzungu tugiyita concession appeasement policy okusanyusaamu awo okitegeera bamusanyusaamu awo abembi bakole batya December ono ni January abayimbi kati ekintu kye note eno tujja kugyeta baluwa kwaye kuzira stamp aye nga it was a note yabalina mu notebook oyo mujasi abajasi tebetaga stamp mu notebook order eba order so mu bivulu bino ebiri kutandika tulobe kusuubira mu stage dakabi of course kigenda kubakosa kubanga abantu baana babaye bayitayo trend yes nti ndi kujata lugogo yatawo stage ya tab bukada 5 bukada 10 ngenda kujitika kuba South Africa kigenda je tubukobe nti bali jakola sente ku stage kigenda kubakosamu ng'abayimbi cause banji oba oli ababadde bakibalira kaawo titulina yezo ensimbi already ezitandikirwako by the way esente ezisinga abanywi badde babbanga nzibe ezo nga webazijeso webazikozesa anti baba dimuwairenga dide anti baba zimuwadde kola bila tezikola by the way ola abayimbi be Uganda wano bamu ku bantu abasinga okuba ababbi naddala ku nsonga z'ebivulu byabwe babba URA babba buli omu URA okola ekivulu nga okalina kutandika kusoloza ku gate iyo ngeri weri kutola kwa bajiba batya anti URA bayenene yeyo uliriza URA esobola okubeera wawo ku gate ng'esoloza ng'otegese ekivulu kyofunya abantu emitwalo emeka ebiri baguze tickets ne bayingirako omutwalo gumu gate n'ekyankalana omutwalo gusigale ne guyingira ku mpaka URA etesobola kubabala anti era gwe bagwingire ku mpaka era nga tegusaswire aguba gusasudde kuba teri ajja kuyingirawo nga talina tiketi tosobola kugenda nga tiketi togirina kati omuntu yebaatya kucho URA aliuliza URA omusolo ebejja kugujja kuba n'omutwalo ogusoose bali abasembiyo tebe mebo tyekivulire be bayira kino ekintu tekiri kwawe bokka ototokola empire nambole egisembye yegyo obadde ngokulaba nga gate ekyankala n'okuniina waigulitire kudalanda nyagala okinoonyerezeeko nnyo lwaki gate zibadde zikyankala kisetting gwe just kiwa obudde kiba kisetting si bwe ngambye just kiwa obudde okinoonyerezeeko kiva kuki nekibanga kibaddewo continuously kyogamba abakolako bo tebayiga ogwira ku balwa kwongera security bo tebayiga bibeerawo ebyo of course jagenzi kakati ndowooza nti kino ekyazzeewo alina kuba practical lesson eri abayimbi bali spoon fed buli kadde baleme kubanga basubira bya bwerere buli kadde babere nga beteekateeka ekintu kyabwe kibeere independent kale tuve ku KCCA Wakiso Giants bweba egenda kusamba tugeze Lugaze FC basooka kugenda wasalaba we sente okuteekateeka ekisaawe okuteekateeka ekisaawe kyo kiriwo already boti beetaaga mu stage kati abayimbi nabo kye beetaaga okukola bateeketeeke ebyabwe bibeerewo beetaaga okukola bateeketeeke ebyabwe bibeerewo bazimbe theater bazimbe theater yes basobola okuzimba theater kyekimu ku byo anti yes basobola okuzimba theater kyekimu ku byo anti byabalemu olw'ensonga nti bazira sente chipu cash gwe balowooza sente bazirina kuzimbibwa basobola okubanga beeteeseteese government nerina obizimba ebimu basobola okubyetandikirawo bennyini singa babeera organized federation esobola okukikola okitegeera federation esobola okukikola singa ebeera federation nga si kabinja k'ababbi okitegeera teriwo eyo si federation okitegedde president wa federation yani si Yekenzo ani yamulonda president wa federation yani si Yekenzo ani yamulonda abembi bamulonda nga baani ngabembi president wa federation si bantu ba bulijjo balina okulonda ani alina omulonda abalina okulonda balina kuba bakulembeze aba abantu ba bulijjo okitegedde
President tumwerondera. Walonda president wa FUFA. Anje yo wa federation. Bani abamulonda. Bakugambye nti buli musambi wa mupiira yalonda. Abakulira da association. Kati ne president wa federation bwati walina okuba. Federation y'abayimbi. Abakulira za association z'abayimbi balina okumulonda. Okitegeera. Naye yalondebwa ng'abakulembera ata association z'abayimbi tebaliiwo. Singa yaliwo nga president ow'ekiseera kyali badooke. Mulimu abembi abajogwa. Of course bo bajja kubaamu paka nga federation efuze federation tusubire ebiva mu federation kudimaninga government ebawe either authority esente ezisinga abanye babadde babbanga nzibe ezo nga webazigeso webazikozesa ati baba dimuwairenga dide anti baba zimuwadde kola bila tezikola by the way wala abayimbi be Uganda wano bamu ku bantu abasinga okuba ababbi naddala ku nsonga z'ebivulu byabwe babba URA babba buli omu URA okola ekivulu nga okalina kutandika kusoloza ku gate iyo ngeri weri kutola kwa bajiba batya anti URA bayenene yeyo uliriza URA esobola okubeera wao ku gate ng'esoloza ng'otegese ekivulu kyofunya abantu emitwalo emeka ebiri baaguze tickets ne bayingirako omutwalo gumu gate n'ekyankalana omutwalo gusigadde ne guyingira ku mpaka URA etesobola kubabala anti era guba gwingire kumpaka era nga tugusaswire aguba gusasudde kuba teri ajja kuyingirawo nga talina tiketi tosobola kugenda nga tiketi togirina kati omuntu yebaatya kucho URA aliuliza URA omusolo ebejja kugujja kuba n'omutwalo ogusoose bali abasembiyo tebe mebo tekivuliro be bayirawo kino ekintu tekiri kwawe bokka ototoka empire enambole egisembye yejo obadde ngokulaba nga gate ekyankala n'okuniina waigulitire kudalanda nyagala okinoonyerezeeko nnyo lwaki gate zibadde zikyankala kisetting gwe just kiwa obudde kiba kisetting si bwe ngambye just kiwa obudde okinoonyerezeeko kiva kuki ne kiba nga kibaddewo continuously kyogamba abakolako bo tebayiga ogwira ku balwa kwongera security bo tebayiga bibeerawo ebyo of course just kagenze muko bugenzi kakati ndowooza nti kino ekyazzeewo alina kuba practical lesson eri abayimbi okubanga beeteekerateekera okitegeera baleme kubeerawo nga bali spoon fed buli kadde baleme kuba nga basubira bya bwereere buli kadde babeere nga beeteekateeka ekintu kyabwe kibeere independent kyogamba nti KCCA kale tuve ku KCCA Wakiso Giants bweba egenda kusamba tugeze lusaawe mokuteekateeka ekisaawe ekyo kiriwo already boti beetaaga mu stage kati abayimbi nabo kye beetaaga okukola bateeketeeke ebyawe bibeerewo bazimbe theatre yes basobola okuzimba theatre boza sente bazirina naye tebamanyi kuzifuna baagala nnyo bino ebyamangu chipu cash ale ni mu theatre abantu bajja kuba batono bajja kubeerewo basobola okuzimba munange ebifo ebinene okitegeera bisobola okuzimbibwa basobola okuba nga beeteeseteese government nerina obizimba ebimu basobola okubyetandikirawo bennyini